Maama Phina lekerawo okuyamba ekimala kimala fulufiga atabuse akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo shiba kalungi naye muyina wamma nga anyumirwa bitya ava piisi bamutabukidde oluvannyuma lw'okuvayo n'agamba nti ye akozesa abakozi basatu ewaka ba housemaid akatambi nako ogenda kubanga okafuna maaso awo okuboolebwa kwa Allan Ssewanyana bino bitabudde abantu babiyingiddemu nako akatambi weekali maaso awo era nga n'abebijambiya bazzeemu bagenda kuddamu okutemula abantu bataddewo ennaku z'omwezi n'olunaku n'ekyalo kye bagenda okutemulamu si birungi n'akatono omugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugipe like era n'ensaba gwe wenna atandaba kusubscribinga wano ku Sb4media News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell oleme byonna bye mba nteekayo wano ku Sb4media News Extra nenyongera okusabirako omwe mwenna abalwadde abakosefukosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi zo nga tezitambula bulungi oli mu Uganda oli bweru naye mukwano nga bulijjo ogenda emirimu tebakuwa mukubireko ennamba y'essimu era wate wamma agenda kubanga akusomera edduwa era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma abajanjabisa ddagala lya butonde bakubireko ate wamma ono obulwadde obukuluma munange sigenda kuliisa era nga nkutandise ne maama Amiri shiba kalungi banange ono omukyala kugamba ayina embiibita gy'abiibitamu bebi waffe ono naawe woolina owulira ng'oyagadde okuzaala banange oba kino kibayita essanyu ly'omuzadde oba kibayita batasobola kulabye wano akatambi katini nnyo shiba kalungi ng'anyumirwa ne bebi waffe ono matama bujubbuju ate wamma tusobole okweyongera banange kibebi kiraka bulungi shiba kalungi alabika bulungi kwegamba okuyonsa. What is it? Where is it? Where is it? Where is it? What is it? What is it? You have a doll with you. I have my doll. I have my doll that I can finally do anything to. Hi, doll. I'm meant to be a boy mom, man. I don't know why I was tripping. I know. I know. I'm your mother, and you're my sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. And not sunshine with milk. Webate munange shiba kalungi ne bebi waffe balabise bananga mazima gali nti balabika bulungi lengera kibebi nakyo nebitama amazima gali nti shiba kalungi akwagalisiza okuzaala banange kiba kirungi nno n'ozaala nga nawe omwana owulira omwagala ne waliwo abakazi abazaala abaana n'agamba mbuzi namufuna sibigenderedde ne weebuuza uno omukazi sitole kiyakulira wamu nange bwe tweyongerayo ne ava piisi ono n'abaddeko awo ku Ssanyuka TV n'avaayo n'atutegeeza n'akawaŋŋamula nti nze gwe mulaba wano nina ba maids basatu abayise ba maids basatu abakola ewange ayina amulabirira ayina amunyiga ku masaagi ayina amufumbira ku mmere ayina amuzuukusa waba yeebase nnyo netugamba bannange mwana muwala ssente ozijja ludda weezo ezisasula ba maids awo bonna kino nno kinyizizza abantu ne bagamba mwana gwe lwaki mwepampalika era mpozi oli mwenzi weetunda munaatukozesa ensobi gwe yakatandika okuyimba buna ebyoyimba tebiriiyo kati ddala nga ssente ezo ozijja luddawo okuggyako nga baganda bo boyita bamu ba maids ngamba naye nga wetuli munnange maaso wano waliwo n'omuzadde pressure zigenda kumukuba oluvannyuma lw'abasomesa okugoba omwana we nga bamutuma abaana twakabatika ku masomero tebanaana kuwezaayo nnaku ssatu naye omwana nkubidde ku simu y'omusomesa nangamba taata tiwangi twagala sente za microscope by'ebikiimu ya mitwalo 10 nzijjewa abasomesa banange mu kikomi ekitali ekyo mugenda kufunisa abantu pressure yiyo omusajja yenna yekyayagamba ye sente azijjowa ye byemugobedde omwana byebikira biyamba ki bikola mulimu ki naye omusajja watutabitegeera kakali akaana mabega nga wookalengera yekyaye munange amawulire agenda kaagaliwo abebijambiya gamba muno nti abebijambiya bazzeemu ne bafulumya listi ebitundu ebyalo nga kwe batadde n'essaawa ze bagenda okulumbirangamu abantu ne banange bantu mwe abantu bemutuusaako obuvune buli kadde temukoowanga kikyo munange ekibinja so gwe wenna ekyalo bakitaddeko olunaku n'essaawa naye gye bagenda okusookera munaye Mukama atusaasire kiki ekiri naye gwe wenna ali emabega wa kino ekintu Mukama akusaasire kubanga tomanyi kyokola era nga bagenda kusookera eri ewaffe kasana kyotera Mukama Katonda
zina n'amameme gankuba naye nga tubisaza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Munange Full-Figure bw'atyo atabukidde Maama Phina amugamba lwaki oyamba abantu abatakusiima, lwaki oyamba abantu abatakulabira. Munange gye bisembedde ng'amugambye nti ze nziramu okuwulira ng'olina omuntu yenna gw'oyambye, ssente ezo ngenda kuzikwata nzimuggyeko nziweeremu abaana bange oba nziweereza abaana bo abali e Germany. Full-Figure kuno si kweyagaliza mbutuufu. Agambye wadde oli maama wange gwe nasigaza omuweka naye kankuwe muukirize kankulangire. Maama Phina nkulabula. Oli maama wange gwe nasigaza ku nsi kuno. Maama Phina lekeraawo okugaba ssente n'okuyamba. Olina abaana bo basomera Germany. Fokasinga ku baana bo n'abazzukulu baffe. Phina alina abaana, nina abaana. Lozeti alina abaana. Owulidde ebyempalana gye biraga. Maama Phina va ku bantu bakuyambye tebakusiimye mulako tewali alikunenya. Bamala okubayamba ne mubalyogerera. Totanoonya linnya, totanoonya simpase, totanoonya buganzi tewali amawulire amalala. Maama Phina nja kutuuka ekiseera nga nkwambala bwambazi bwe nkusanze ng'ogaba ssente nziyolewo nkwambale. Nateeka ensonyi wabbali. Va ku bantu Maama Phina. Enough is enough. Full-Figure bw'atyo munnange bw'atabukidde Maama Phina naye nze ndabyewo ng'okweyagaliza kubanga amugambye ssente z'oyonoonera ku bantu ziweeremu abaana bange. Oyina abaana bo simanya bali Germany. Full-Figure si gwaziwa oli ayamba tanaba kuvaayo n'agamba nti akooye okuyamba naye gwe lwaki olumirirwa ebitali byo. Munnange omukyala muleke ayambe. Kale awo we tuli munnange bwe tweyongerayo n'abaagala n'atambula ndabe oba yeggwe gwe nalonda. Munnange tubayi tuli awo nga munnange Shakibu ne Zali baabo swiswiswi mu jimu. Leero no munnange owaayira abadde wanjawulo mukko Shakibu nga tatandika takuba kabiina ka Zali sike katekena sike kakankana. Kibadde awo bannange ne bongera okulumyawo bonna abaatokomoka omugambo baana bato bannange simanya Shakibu gw'omwana omuto onoonya kyo ku mukazi oyo omukadde kati nno omukazi omukadde ayongedde bakakasa nti ye si mukadde akyalina n'amaanyi agakuba ekikonde. Awo nno we tuli munnange Aniteira Narongo omukyala Sb4 sigenda gamba nti nno X kuba tebannaba kwawukana ate balina n'abalongo. Wano nno waliwo amuyisizaamu eggaali amulanga kikikula amuvumya amagulu n'amulangira amabeere kugamba byatamukoze nga bye bitali. Ennaku zino abantu bo tebakyatirako ddala abantu bakulu naye bannalongo babayisaamu eggaali. Naye mu Sb4 nga talabika bulungi. Banange oyo omuwala yali alabika bulungi nga be ba TV presenter abamalayo nankubadde alina amabeere naye nga alina engeri kale gyagapampingamu n'akwegombesa abantu b'amabeere g'ekikula ekyo. Naye maama omanyi Figure 9 yennyini emalayo. Ate takola nsobi n'agenda mu jimu kuba teri jimu ekooza kifuba okujjako ate okukyongerako. Maama kiri kikabuka. Oba abaana bakyayonka oba teyabayonsa bulungi. Ate munnange akyabuliddwa design asobola okumwambaza ebintu ebimugjayo. Bw'ayambala empale ate bw'ayambala mini nnyabo ate bw'ayambala round dress si kaaki naye n'abasajja baagala batunuleko ku bakazi nga balabika bulungi. Bannange nze singa nali musajja saali wasiza ina beauty ate saali wasiza mutima mulungi nali wasiza mukazi abantu gwe batunulako ne bagamba omukyalo oyo mulungi. Kati abantu ono banyumiza ddi eby'omutima omulungi yefe tunakakasadi nti mulungi mbw alina ina beauty. Bona n'ogenda obagabirako balabe nga bw'oseerera. Outer beauty kintu kikulu, ina beauty tunagigula. Outer beauty kintu kikulu nnyo ina beauty bagitunda. Tujja kunywa eddagala ly'amazzi. Tujja kusiba tufune emitima emirungi. Naye outer beauty tebagigula. Ate gwe okulaba nti omuntu alina embeera gy'ayitamu mulabire nga bw'abeera TikTok challenge z'abaakola sound z'abaatulamu zikusindika busindisi mu mbeera gy'ali munakebeddeko ku akaunti ya Nalongo. Mukwano akaunti y'ennyimba eziriyo. Wali tudda Maria n'okuza abaana bo tulofumbe walumbeza bye biriyo nga otegeera nti yani kagwamu dda. Ate gye buva ne gye budde omukazi wabanga aluddewo okuzaala singa agezaako bw'ati okufuna olubuto wallahi obufumbo bugwawo. Saabanyumiza omukyala yali anoonya omwana omulenzi ng'alina bbaawo omugagga bwe yafuna bw'ati olubuto lw'omwana omulenzi olwali okumuzaala bw'ati omusajja yamulekana mu ddwaliro mpaka na guno gwakatamuwa buyambi. Omukazi yali eyabonaabona naye nga baali banoonya luzaalo lwa mwana mulenzi
kati kyesimanyi oluzalo lwo lwavaako obuzibu banywa lunywe balonda lulonde byajja bitya kuba omukyalo oyo omukwano gwe yalina n'omwami we tosobola kuŋŋamba nti kati be bali kufoyuza abantu be bali mu kuteeserezaako nze nali ndowooza tufunye Babi ne Bobby ab'enkya naye mukwano disappointment. Anteira Narongo we batate bamuwadde ebibye bannange abantu b'ennaku zino temukyatiraako ddala bannarongo yakati ye omukazi wabanga yakula bw'atyo nekibanga kibi ennaku zino omuntu akuyisaamu eggaali olw'ekikula kyo kale enewe wetuli munnaye nga bye muwulidde byebyo abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bwe tweyongerayo n'omukulembeze w'eggwanga lya Amerika omwami Donald Trump ono nno akaaye era ng'akombye kwerima aweze abakyala b'amagye bonna obutaddamu kukozesa kintu kiyitibwa cutex nga bakiteeka ku njala zaabwe abawadde nti ekinene ennyo bakomenga ku kalalesi yekka ono nno munnaye baamulonda naye ate baamwerondera lino ebbanga lye yakomyewo oba guno omulundi gwe yakomyewo yazze mulala nnyo nga si y'oli kale bwe tuli munnange ninaye ekyebuuzibwa omanyi oli musirikale kigwemu oli munnamagye kiki ekikuteekesaako ddala mbutuufu cutex kale munange bwe tweyongerayo n'essaala y'abakozi awamu n'abasuubuzi olunaku olw'enkya egenda kubeerayo awo ebukalango bannabukalango baba mountain sinai mukimanyi bulungi nnyo mu buli omwezi we tuba nga tugutandika tubeera n'essaala ey'abakozi kw'otadde n'abasuubuzi so munange tegeeza munno yenna abatanaba kumanya ate musobole okujja okwenyigira mu ssaala omanyi kyawandiikibwa mu ngero 16 olunyiri lwakusatu nti emirimu gyo giterese Mukama n'ebirowoozo binaakola ki binaanywezebwa ng'okitegedde obudde bw'omala ng'ogenda ku basawo bakugamba simanya kozesa akati ate tatabula bino jangu emirimu gyo gikwase Mukama okitegedde kale bwe tweyongerayo munange ne birthday era nga nkutandise n'omwana wa Maureen Nantume ono nno munange olunaku olw'ejjo yawezezza emyaka 16 munange ffe gye batuteereddeko gye tulabye kale twebaza Mukama amwongeddeko omwaka era nga si ye yekka wamu ne muwala wa bebekulu munange naye olunaku olwaliro mazaalibwa ge era nga bebekulu bwatyo bwagenze ku mitimbagano gye n'ateekako obugambo obusenneekerevu nga woobulaba nonno tebali Uganda wabula bali UK ne maama we era abantu abasinga bagamba ekyo ekifaananyi twakiraba dda alina olugoye lumu bannange tebali Uganda era nga amazaalibwa ge bagakulizizza eyo UK era nga munange ne Sheida Kashumba naye olunaku olwaliro munange Mukama amwongeddeko omwaka omulala bannange Saidi Chiki wa Deputy Speaker anyirira bannange Sheila Gashumba kawala katono naye maama si ye muntu goyisaamu amaaso munange bwe tweyo ne namwandu wa Joramu ono nno nga yali mukozi wa kufanguni era nga bambi gye yafiira oluvannyuma lw'emmotoka okudda Livans n'emutomera omutwe bagenda omutuusa mu ddwaliro ly'ensambya ng'amaze okussa omuka ogw'enkomerero munange namwandu ono yavuddeyo n'atugamba nti ennyumba gye yalimu n'omu husband we asazeewo agiveemu kubanga tasobola kukyebeera abeera amwekanga n'atulaga ekitanda kwe baali basula n'atulaga entebe kwe yatuulanga ng'avudde okukola n'engoye ze kugamba byonna nga bikyalimu era agambye nti tasobola kubeeramu kubanga bingi byamujjukirako era asazeewo omukazi wattu agende mu nnyumba endala bino byonna abikoze ng'akaaba amaziga amayitirivu ennyo nga ennyanya kale katusabe Omukama amugumye olw'eyo pain gy'ayita munange olunaku olwaleero kwe kulonda bakunalebo abeeyo ekawempe era nga bamu ku beesimbyewo kwe kuli omwami Alex Luwemba era ng'abantu abasinga gwe bagombyemu obuwala bagamba nti ono amazima engeri gye yali ali ku kiddo ennyo Segirinya Muhammad amazima
singa bamuwa akalulu ajja kufuga bulungi ndowooza n'okuzinga ate Seegirinya Muhammad naye kati nno wano waliwo abalabye okusosola eri awo omwami alanisibwa abantu bafunyemu okwemulugunya oluvannyuma lw'akatambi k'engendo okuteerawo awo nga kiraga nga mbu abasosola omwami ono nga bamubodde ku kitebe kya Nuupu olunaku lwali lwa kwosaggulo yesterday. When was it? Naye nga twakirabyeko lwatu mu kamera zaffe enkusike enkweko bulungi ennyo zakinoganyiza lwatu nga zitulaga ng'omukulu Alan Sewanyana ayongedde okuboolebwa buli omuntu ayagala musemberera abantu yabeeyitira nti sembera bambi tuula wano nneme kwebowa nsemberera akubeera nange ku kido. Muganda waffe kino kyatuusewo oluvannyuma lwa Sewanyana okuba nti ayimirirawo alaga obuwagizi bwe gye buli kwani gwayagala aweebwe kaadi oba tiketi eya Nuupu okujja mu by-election yaffe eno eya Kawempe North gye mbeera. Muganda waffe nno yazze n'omukulu Muhammad Luswa naye nga kino kankyogere lwatu nga mwenna mukiwulira. Muhammad Luswa oba Alex Luswa bagenda kumma tiketi. Bagenda kumma tiketi lwaki? Sikuba nti toyina bisaanyizo, sikuba nti totukidde oba toyina fan base ku ground, sikuba nti toyina maanyi g'abantu, sikuba nti tosobola kukola baalabye bakola. Muganda ffe bagenda kumma tiketi ekisookera ddala lwa nsonga wazze n'omuntu gwe batakyabonga naye, omuntu abeesibako ng'era Boyiwo Seegirinya we yali, naye yali abeesibako bwesibi. Watambudde n'omuntu eyakusembedde ddala nga tebamwagalirako ddala naye ng'ate ye yali mukwano gwa Seegirinya bwoya, omuntu gwe yashalinganga naye ennaku ze ezasembayo era ezaali ez'ennaku ez'ennyiike gwe yali naye mu kkomera. Ono yamanyi Seegirinya yaani era yamanyi Seegirinya ani gwe yali awishinga okutuula mu ntebe ya Kawempe North. That is if ng'avuddewo era wamuwulidde mu message ze ng'akugamba nti Seegirinya yayagala nnyo bw'avaawo Alex Luswa yaba amuddira mu kifo oba Muhammad Luswa kubanga be batambuzanga entegeka zonna ze yakolanga mu Kawempe North okugeza Segi Box n'ebirala bingi nnyo. Obuyambi bwonna bwe batuusanga ku bantu mwalingamu obwongo obwono omukulu Muhammad Luswa. Ate era still n'amalwaliro eddwaliro lye yalireka nga likyali mu mikono gya Luswa we yali ebbanga lyonna lye yali mu kkomera. Naye bagenda mu makadi lwa kintu eki, I repeat, lwa kintu eki nti wagenze naye because gwe tebakwagala. Ekyo kimanye. That is why abakulu bonna bakwewala bwewazi, bakwesamba bwesambi, era tebagenda kwongera kadi ndala akalulu akaddako. Afazaali banagiwa omuntu yenna nga tamanyikiddwa naye nga tebakwongedde naawe kadi. Alan Sewanyana ago ge mazima agaliwo. Eyasuulibwawo asigadde abooleddwa. Wabula kino kankyogere, Alex Luswa, you're the perfect replacement ku side ya Nuupu. That is if nga bagaba ticket, you're the perfect one. Gwe balina owa ticket naye bagikummye lwa muntu omu Alan Sewanyana. Musole bulungi, sigenda kwesiba mu bintu by'abayaaye, baleke bakole agantu gaabwe. Naye nga kyemmanyi bayinza oggiwa omukulu Nalukoola, lwaki? Nalukoola looya kyekisookera ddala. Nalukoola alina amaanyi agasobola oteeka mu campaign sente nga campaign tetambulira ku bigambo byokka. Ndowooza wamulabye ng'agenda okwewandiisa. Ate ekirala era Nalukoola ye muntu asobola ottala sente. That is if nga bamusabyeyo ekyoja mu miro, enguzi asobola okukwata n'ebiba bukadde 3 oba 2 n'abuwaayo for that ticket of which mu abalala mu awo nno weetuli bantu bange naye nga bo abantu bagamba nti teri muntu mulala yenna asaana kifo ekyo okuggyako Alex Luwemba. Kati simanyi munange oba bannakawempe banaakola ekyo oba bo bajja kugenda ne bano abalala naye nga
awe tuli munange wetweyongerayo ne yali side chick waliani skin omukyala generation onono avudde mu mbeera oluvannyuma lwa Frank Abaho okubeera nga amumanyira nga avuma abaana ba Fangoni ate nga abaana ba Fangoni buli wabavuma nga bo bavaayo ne bavuma ono omukyala generation kigambibwa nti generation yateekamu sente aliani skin n'agenda ebwerumba okumulaba era baasulanga bonna babeeranga bonna kati ono omukyala agambye ekimala Frank Abaho oyitiridde okubeera ng'omumanyire ssaako n'okubeera ng'ottattana erinnya lyagenze siri mukyala agula abasajja siri mukazi mukulu wabula ndi mwana muteyo nabikolanga nga mbikola olw'omukwano olw'okwagala kwe nali nina eri aliani skin nga nze siteekamu basajja ssente bingi byayogedde atabusaawo nga namwe mugenda okuba nga ate mumwewulirako bantu bange era nzikamba siwulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Sb4 News Extra. Bye bye. Frank Abaho njagala otwala obudde onzije mu kamwako. Generation yasooka okulinyisa oyo mazinkoola ennyonyi etegeera egenda mu America n'amuyisa bubi. Mumanyi generation sente ziyateeka mwoyo wankoola wa mu mazzi. Generation y'omukazi yasooka olinyisa eyo embwa ennyonyi etegeera VIP ne mutwala mu Bungereza ne mumugobesa akati ng'ekikere mugamba fe abanyankole tuli basanyufu mazzi ne mumugobesa akati ng'ekikere era munsonyiwe. I'm going to raise my voice. Frank Abaho twala obudde onneesonyiwe. I know it's going to be very hard, but I'm going to be here to support you. Njagala onzije mu kamwako ekimala, okay? In fact, kanchigamba mu Nyankole, Frank Abaho nakwata ebigere, nakwata maguru, nakweshenjereza mwana wa mawe, owomuka, oweitu, nakweshenjereza nyiho mu kanwa kawe nafize nafu. Ono Frank gwe mulaba, taina live kwabeera nga tayomba na bafangoni. Buli lwaba ayomba ne abafangoni ayingizawo alien skin. Buli lwayingizawo alien skin ayingizawo generations. Ana atakimanyi nti generations n'erinnya alien skin tebibeera ku kamwa ka muntu at the same time. Luba lutalo. Ne banvuma, ne banzivoola. Kano ka Frank nga weekali kabeeramu Frank nvaako. Buli wabeera ku live abeera mu Johnson yatwala alien skin simanyi US yamukolera visa ya Canada simanyi yamukulira bino simanyi chichi mwagala kulowoozesa abantu nti sitegeera. Frank bw'oba ontunuulira olaba ndi mu myaka gy'abashuga mami nti nyina okuwa abasajja ssente. Ontunuulira ontya oba nze nkyali muwala muto omusajja alina kunkolerera omusajja alina kumpa. Ate nabagamba wemba naawo omusajja naye abampa. I've made it very clear now and again nti it is true alien skin yali mukwano gwange omukwano ogwaffe gwe mutaategeera. Gwali ku level egamba nti Jenny toyinaamu kyakulya kabazirete. Alien skin toyinaamu mafuta kabazirete. Jenny sawa 5-9 gwa kiro oyinaawo miliyoni emu enjiina kanjirete. Alien skin oyinaawo 5 miliyoni 2 5 whatever kanzirete. That was the kind of a relationship that we had. Nemutukano ku social media nemwogera nonsense nemugatta bimwagatta. Side zombi nemuziretera obuzibu. Abahonzija mu kimwacho. Gwe wenna fan alien skin, get this from me. Bino ebigamba abaho byayogera tebiriyo. Ate tebiri baayo. Nze sigulirangako alien skin ticket kugenda anywhere. Simunoonyezangako visa genda anywhere. Njagala onjogereko ebirungi oba onzimbire erinnya lyange ng'olizimbira ku mazima. Because abawo byayogera biwanika omuntu nalowooza Jenshons alina ssente Jenshons awa. Naye sigenda kukikkiriza kuba olina erinnya ly'omuntu lyoyonoona. Oyo omwana azimbye erinnya ly'engeri gy'alizimbyemu saagala kubeera part of it. Buli omu atwala eshayini ye sinze natambuza alien skin yonna gye yalaga. Alien skin bwe yali Canada nali Uganda. Era nalabako n'ono oba yaani ono agataliko nfuufu Edio yagenda azunga. Mbu Johnson yatwala omukazi e Canada era yali abeera mu nnyumba ye. Bamikwano sibeera Canada mbeera UK for starters. Temuddamu kummanyira na kunneesibako. I've had enough.
nkiddamu buli kyena wange ebyensikini yampanga bwe muwaaka kadde engampa tebyalimu na byakwewola ebyaffe tebyalimu. It is give me finished. Abaho neesonyiwa oli mukunvumya abaana bafango everywhere go ebyokunvuma no sibifaako nenja munvumira ensonga entuufu tandika olutalo lwange munvume nesagala simu abataasoma once again mugenda muzunga oyayogedde ki agambye kino ekikazi kyakoze ki ne mutandika okunvuma nga munvumira bwerere ebyo sibyagala. It is okay okunvuma naye nvumira ensonga entuufu. Siguliranga kwenye skinny ticket. I remember actually manager Musa can testify to that. I remember ekintu ekyo ekyali almost nga kigenda kutuuka alien skin yali Canada najikowa ne bimutama kadi ene gano kola and all that yangu yana kiro sawa nyeze Uganda Canada sinezi sawa meka nangamba Jenny netaga ticket wa Musa sende west ne bweziti ne mugala kale te wali busi nanga ne kankudire bera ko bera student kale I think bali betaga milioni mukaga nyasa I think zalinga mukaga mbandi awo nakubire simu nangamba no Jenny manager Musa agenda kisotinga. That is the kind of a man. Oyo omwana tatwala sente azijja ku bakazi. Abakazi byalajjeko sente ebizibu byammwe. Nze eri skin teyanzijjako sente. Yanzijjangako sente nga nange bwe mujjako. Mukimanyi level kwe tuli okugenda ng'ogamba aha nayo wayi kadi yange ganye okukola eya banka n'ogamba n'oli kabeere n'owa family ojamu nti kadi yange ganye okukola agenda aluzunze. So nali nafuna mukwano gwange nga gwembulira ebinnuma naye nga mbulira ebimuluma especially side ya finances. Sina kye mubanja naye tammanja buli omu yawanga munne. Abawo tuddamu genda ng'onja Samira